Tukulamusizaako agwewe naje kumiddeko 9:8 ne 9:5 ye radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo ne tukwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo ku lunaku olwaliro tugguse n'enteekateeka eya Tulatukenke Sports Special essaawa eno esooka nga bw'egenda okubeera ng'ate etambula paka wali ku ssaawa 5 ez'ekiro naye ng'essaawa eno esooka njaga okutegeezako nti mwe muli enteekateeka eya Nantameggwa nga bw'agenda okubeera ng'ate atambula okuva budde buno paka essaawa zigenda kuba 5 ez'ekiro. Bannantameggwa abana bamaze dda okubeera nga tebatula mu studios. Kuliko Byondo Vianney owa El Cambio essaza erya Buddu ne ttiimu ya Liverpool, kuliko Keya Derrick ow'essaza erya Kochi, then Vipers ne club ya Man United, kuliko Kawuki Joseph ow'essaza erya Maokota Vipers ne club ya Arsenal, then ne Sali Yusuf owa Sports Club Villa ne club ya Liverpool be bamaze dda okubeera nga ate batula mu studios ekiro eky'olunaku olwaleero. Nantameggwa 2025 akutuusibwako bannaffe abaka mu Farm Supply abakutuusiza eddagala ery'ebirime ebigimusa kossa eddagala ly'ebirime n'eryebigimusa okuvaako mu makampuni ag'enjawulo omuli Yala, Falcon, Green Pulse, yogera ku Unifat n'endala. Kam Farm Supply bakutuusiza n'ensigo z'ebirime ez'ebika byonna kossa n'eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala bingi. Balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo endala zonna. Kam Farm Supply basange mu kibuga eky'e Masaka wali ku Buddu Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja. Ogenda okubeera ng'ate obasanga. Ogenda kubanga okuba essimu noti 7 noti 9 30 9 25 noti 7 noti 9 30 9 25 osobola okubeera ng'ate weefunira oba otuukako bannaffe abaka mu Farm Supply ensonga zonna osobola okubeera ng'ate ozitambuza bulungi. Yenze Tamukedde Umaru Matulu na Lujuko waali Sylvia Sabrina waali wetuli okulaba ng'ate ensonga zonna azigenda maaso n'okubeera ng'ate zitambula bulungi eza Nantameggwa 2025. Eno group ez'olunaku olwaleero yeddirira esembayo then tulekere semi-finals ez'enteekateeka eno era nga ku lunaku lwa Friday ye Katerega Godfrey owa Man U Buddu ne Masaka Sunshine, Mutebi Michael wa Arsenal ne Masaka Sunshine, Abango Ibrahim owa Newcastle ne Proline, then Lukwago Shafik owa Man City ne club ya KCCA. Olunaku olw'enkya olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna wali empaka ez'ekikopo ekya UEFA Champions League nadambudde bwe bumu y'ensonga lwaki ennaku ezo zonna togenda kubeera ng'ate olaba ku Nantameggwa. Njaga okutegeeza koko nti ogenda kuba ng'ate osindika obubaka bwo akwani gwe wagira mu bali mu studios ku noti 752 988 955 noti 752 988 955. Ogenda kubeera ng'ate osindika obubaka bwo ate tulabe ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera ng'ate azitambula mu maaso wali ojja kubeera ng'ofuna naddala obubaka bwo buterevu ku mpeereza radio Buddu ne gwe wagidde ate tulabe oba anaayitamu oba aneegatta ku bannaabwe abasobodde okubeera ng'ate bavudde mu mpaka zino eza Nantameggwa 2025. Omukulu Ssebo wangi Ssebo nkwaniriza nate nange okusanga Ssebo amannya gy'ovudde kirabu z'owagira then tutandikiraawo. Keya Derrick mvudde Lwamaggwa Kochi bagira Kochi FC Vipers ne Man United. Akakuba katonye Kochi kayiseeyo emwanyi musimba yona maanyi kale sigenda kubuuza ku mwanyi njagala tutambule bulungi bya mizannyo. Mpa ebyava mu mpira wakati wa Express ne Vipers ku kisaawe kya Hamu Stadium kampeni ewedde. Vipers yakuba Express goals 2-0. Onnimba munnalwamaggwa munnange. Kawuki Joseph Express yakuba Vipers goals 3-1. Nedda tewali kanyego kalala gwagwera malirika 2-2. Ekiddako Ssebo mbuulira ekisaawe kirabu ya Entebbe UPPC kyegenda okubeera ng'ekozesa kampeyini egenda okutandika eya ligi yaffe eggwanga lya Uganda. Fufa Kadiba Stadium nedda
Kenda kusambira Bugongwa. Wanji? Bugongwa nze Sali Yusuf. Kauchi Joseph. Kenda kusambira Bugonga Entebbe. Kamu. Nyanza sebo. Bugonga ne Bugongwa. Bine enjawulo. Buddu ne Buddo. Bine enjawulo. Walo mchala kubayita Perez Achepchechiri. Sebo. Yawangula marathon mu World Athletics Championship 2025. Uganda twalinamu abakyala basatu abeetaba mu marathon eyo. Kwaba basatu ne wompaako omu. Kiganye. Kauchi Joseph. Twalina musala Cherengati. Neda. Buyondo Viani. Maserin Cherengati. Neda. Bamuyita in fact nomwekamu oyo mwekamu ono. Buyondo mwekamu. Esimali mu Maserin Cherengati. Oyo ne yamalira mu kifo kya 49. Mwali Mr. Chesank. Then ne Juliet Chakwel. Ye teyamala ku. Damu kino. Sebo. Mpa ebyava mu final eya CAF Confederation Cup eya campaign ya 2024-2025. Kaizer Chiefs yakubaza Maleke golo 2-1. Mnalwa magwango njiza nyoka mala. Kauchi Joseph. RS Bakani yakuba Simba ogwasuka gwagwa 2 emunga guli mu Morocco wetwagenda Zanzibar. RS Bakani ne wangulya 2-0. Sham. Tewali kanyego oba tujjako TV. Okay, banga badada mukulu. Anyuire dibo kamala. Kale no mpira go Bakani yawangula 3 ku aggregate. Naye ebintu ebitabiso kamala. Ogwali mu gwangira Morocco Bakani yawangula 2-0. Then Simba go yachaza gwagwemu kitegeza ku aggregate ze goals 3-1. Ekiddako so kilabu ya KCCA yakazanya emipiira 3 mu mpaka eza Super 8 za season eno. Mpa results z'empiira yonna. Yakubiddwa okulwanira ekifo ekyokutaano. Maroons yamukubyemu 0. Nasabye results zonna. Kauchi Joseph. Mkulwanira ekifo ekyokutaano bakoze 0-0 ne Maroons. Then wali mu munana yakola 0-0 ne Mulala je. Buyondo Viani. Villa yakuba KCC golo 2-1 first round ya munano gwasooka. Ogwaddako ne bakola 0-0. Mukifo ky'okulwanira ekyokutaano Maroons yakubye KCC golo 3-2. Nedda. Naba lero kyemukola okunji yava nange. Kyemukola okunji ya. KCC mpira gwe yasambi gyo baji kubye 2-0. Ogwokulwanira ekifo ekyokutaano 2-0. Kati yiri Buyondo nga bwabyogedde bwekyabadde because Villa abakuba 2-1 ogasooka okwaddako ne kugwa 0-0. Coach Brian Senyonda ali yatuyana buzikala. Tanna bagobayi wadde akapiira konna abasajja bagachi ekigenda maaso. Ekiddako Sebo. Munnakocho obulabi mekolowooza bitambula kamala. Njagala olugendo olwo at least olwoye ekibuuzo kimu mu round esooka. Sebo. Kali. Club ya Sports Club Villa. Campaign ewedde batukiikirira mu mpaka eza CAF Champions League. Era bagibwamu ku mutendera ogusooka. Njagala ompeereza opponent gwe bazanya ku mutendera ogwo. Kiganye. Munalwa magwa munange nga biganye nnyo leero. Kauchi Joseph. Yes Sebo. So bazanya Ethiopian Commercial Bank.
Wanji? National Commercial Bank of Ethiopia. Mweleza point yemu. Nianzanye sewa. Ejera kumala kuira kubunji. Wango. Wadagenda kunita yate ekirala. Mwana muwala gwe bayita Shamira Nalujja omanyi muzanyi wa ddiba. Yeah. Azanyira club ki? Kampala Queens. Kampala Queens. Kichamu. Yes Sebo. Kauchi Joseph. Ontyo? Sebo azanyira Dynamo Minsk ya Belarus. FC Dynamo Minsk ya Belarus. Nedda. Sebo mukono ngo gwandiko kekereza. Sali Yusuf. Asambira SK Dynamo Moscow. Eyawa. Eya Russia. Nedda tali nyanga nayo. Ali mutimba jita FC Minsk. Not Dynamo Minsk. Are we together? No mulala ne yaje. Kale nuli ku radio budde omuntu abulijjo mwebale nnyo mwebaliri ddala mwebale kubiranga ate muwuliriza omukulu kesembirizi kasiki kajja kutukuutyo sagali ensingo egenda okuva wano ogambe abasajja ensingo yange bagigizeegize n'egira oli bulungi ndi bulungi Sebo abantu bajjukiza amanya erinnya nze Sali Yusuf ovuddewa mvudde mu luka gw'ennaamye Gombolola Ndagwe district Lwengo ekyalo Nakateete. Obadde okimanyi nti final za Nantamegwa zigenda kubeera mu Lwengo? Nkimanyi bulungi nakiwulirako. Kyazanga tali mu Lwengo? Kumpi nnyo. Bas. Ekibuuzo ekisooka. Mukama wange. Vipers yatukiikirira mu mpaka eza CAF Champions League season eno. Njagala ombuulire opponent wa Vipers gwegenda okuzannya. Swanjenge Galaxy. Buyondo Viani. African Stars FC. African Stars FC Namibia bakuwe. Ekibuuzo kyokubiri. Njagala ompe amatimu zabi agagenda okuzannya FIFA Super 8 final season eno. Banzirire muko? Mpa amatimu zabi agagenda okuzannya FIFA Super 8 final season eno. Kuliko Villa. Kuliko Neneke. Bakuwe. Bakuwe. Ekibuuzo ekiddako. Timu ya Buhimba United yazze mu liigi y'eggwanga ya Uganda ey'okuntiko wadde nga yakyuse. Njagala ompe ekisaawe kyegenda okukozesa. Egenda kusambira Butema Stadium. Butema. Kanda wali asinga ko Kauchi Joseph. Egenda kusambira ku Royal Park Butema. Royal Park Butema. Niyanziza nnyo Sebo. Bakuwe. Tugende Musiramu. Tugende Sebo. Njagala ompe byava mupira wakati wa timu ya Villa ne timu ya Kitara ogwali ku Mutesa Stadium ewankuluko ku season ewedde. Gwagwa maliri ga 0-0. Gwagwa maliri bakuwe. Tugende. Ndaba neiba wakutunulira akaasa agamba omusajja nga nzirukako. Ebibuuzo bikyaganye. Bikyaganye? Kituufu bikyaganye. Azenga goli mu kutta yen n'abayiseewo biyisi yavuze googolo. Ala yamanyi. Njagala ompe ebyava mu CAF Champions League final eya 2024-2025. Al Ahly yakuba Raja Casablanca golo 2-1. Tonji. Kauchi Joseph. Zamalek yakuba Mamelodi Sundowns gole mkuwele. Buyondo Viani. Pyramids. Yakuba Mamelodi Sundowns gole mkuwele. Mwenna sigenda bawera. Omanyi finals zisanyibwa mu legs 2. Lege soka Mamelodi ngekyaza gwa gwemu lege yokubiri Pyramids ne kuba goza ali 2-1 omugati ne gugwa goza ali 3-2 Julia balamu wan agambye ki ekyo kyennyini
Musiramu wanjiso omukyala gwe bayita Fazila Equaputi omumanyi munna Uganda samba kapiira omuwulirako kale mpakira bumwasambira akuba magolo sambira mu commercial bank ya Ethiopia akuba amagolo okufuufi Kauchi Joseph asambira mu gokere mukerere ya India asambira mu East Bengal bayidoba mujja mu yoli gyagambye ngira ba amagolo okufaako obufi ekibuzo kisembayo njagala mpe amanya ga Munnayuganda eyawangula omudaali ogwa gold mu marathon mu mpaka eza World Athletics Championship ezali mu Budapest 2023 mu basajja Joshua Cheptegei Buyondo Vian Victor Chiplangat bibaamu munnange obwongo ne bwetagulula baba nga bwetagululidde mukadde akazibu ennyo bwetagululidde mukadde kano ng'oba olabye okukamala ng'oba okivuddeko seba amanya gy'ovudde klabu z'owagira tusimbule amanya Kauchi Joseph anviridde golo mu kito mpagira Arsenal Mawokota ne Vipers ekisooka yes mpa ebyava mu mpira wakati wa Bulu ne KCCA ku kisawe kya Philip Omondi Stadium season ewedde sebo ompira ogwo gwagwa Bulu yakuba KCCA 2-0 nedda Bulu yakuba KCCA goal emu ku bwerere nedda Bulu yakuba KCCA goals 2-1 ekiddako yes sebo season yene egenda okutandika ya ligi yaffe eggwanga lya Uganda Bulu empira gye yegenda gikyaliza ku kisaawe ki Ngize Chelsea chompira gwe gwa sebo egenda gikyaliza Kakindu Stadium nedda sebe egenda kukyaliza ku Fufa Technical Center kamu Beatrice Chebeti yes mukyalo emuddusi mulungi nnyo muna Kenya yes yawangula meters omutwalo mu bakyala mu World Athletics Championship 2025 twatuneko bana Uganda basatu abatukiikirira mu misinde egyo kwaba basatu Justin Pakom sebo kwaliko Sala Cherengati bakwereze busatu nezanyo sebo wala yali Rebecca Cherengati ne Joy Acheptieke ekiddako yes sebo NEC yajje mu URM mpaka eza Super 8 eza Sony eno yes sebo mpa ebyavudde mu mupiira ogwo NEC yawangudde 2-0 nedda Sali Yusufu gwasooka NEC yakuba 2-1 ogwaddako gwa 0-0 byonna bifu tewali mulala ogumpira gadde gwa taayi yabadde single tie because wabadde ku mutendera oguddirira ogusembayo so gwawedde 0-0 mu normal time then NEC mu penalties ne wangula 4-3 ekiddako yes sebo njagala ombulire clubs ezazanya mu finals eza CAF Champions League wa campaign ya 2023-2024 sebo okwo kwaliko Zamalek ne
sabye bbiri tyo yali Al Ahly ne Zamalek. Sham Buyondo Viani. tyo Al Ahly ne Wydad Casablanca. Sham munalwa magwa toyinayo kukansa yonna ono alinda ebyo munnange banna coach tukwata mpola yali Esperance de Tunis egwangira Tunisia ne Al Ahly egwangira Egypt ebula bibiri Yes sir. mpakira bw'omusambi Fawzia Najemba gyasambiramu omupiira Sebo Fawzia Najemba azanyira mu Dynamo Moscow e Russia. bakuweereze busatu Ne azanyo sebo. kitala sizoni ewedde yatukiikirira Yes sir. mu mpaka za CAF Confederations Cup Yes sir. era abasajja bato omutendero ogusooka tebagusimatuka mpa amanya ga klabu yabajjamu Sebo timu yabajamu yali Libya bali bagita Al Hilal Benghazi. bakuweereze busatu Ne azanyo sebo. otobye n'erinnya mwanange Buyondo Sebo. lwasembayo okubeera wano ssebo wali oliraanya omuwala Emanyi ge nalina. kati oliraanya musajja kati awo mwabamanyi mutunke ekibuuzo kisooka Yes sebo. kozi ovuddewa De chama bali Kalamatendo. Kalamatendo bukoma nsimbi Yes sebo. ekibuuzo ekisooka Yeah. njagala ompa ebyava mu mupiira gwa Vipers ne NEC ogwali ku St Mary's Stadium ekitende Neke yakuba Vipers go 3-1. okakasa Telezamu. Neke yakuba Vipers go zali 2-1. nekyoterezeza nakyo kifu Vipers yakuba Neke golo 3-0. nedda sigenda kigaba Kaushi Joseph. sigenda kigaba Neke bagikuba 3-1 Neke bagikuba 3-1 obadde omaze okupiikinga nkulabye ekibuuzo ekyokubiri Yes sebo. ttiimu ya Calvary yazze mu kibinja ekyokuntiko egenda kukozesa kisaawe ki Kiganye sebo. tovunga ayita mu bisaawe ebyo wano ekisaawe kye bakiyita Midigo Primary School Playground ekibuuzo ekyokusatu Yeah. Bull yaggiddwamu mu mpaka eza FIFA Super 8 season eno mpa ebyavudde mu mupiira gwayo Gwaweddemu emu Sports Club Villa nakuba mu penalty goal 5-4. gwaddemu emu vyena kuba mu penalties goal 5-4 Arsenal ekibuuzo ekyo siye wa Liverpool ne Villa. Liverpool Yes, era Jackie Patula agambye kugwe kwafiira angambye akutte mbibbo obulaadi byo era kati mbu ali mugenda bafaaza ngobya aba Liverpool bali bamika bali babiri ne kawuki kaya Jackie Patula oli wa Arsenal bundo wa Liverpool Jackie Patula uno wa Liverpool kamubuuze Neke yatuchikidde mu mpaka eza CAF Confederations Cup season eno mpati mjegenda okuzanya Wali oliranye omuwala Sali Yusuf. Nairobi Stars ya Kenya. Nairobi Stars eye Kenya bakuwe Buyondo Anji sebo. tukomyewo omuwala Nedda. njagala ompe ttiimu ezazanya final eya CAF Confederations Cup 2023-2024
ine zito zina lizitwawo etutazogerako Pyramids yaline Orlando Pirates. Kabuchi Joseph. Pyramids yaline RS Bakane. RS Bakane yaline Zamalek ya Egypt. Juliet Nalukengo omumanyi buyondo. Yes sir. Mpakira bumwazanyira. Kozi metuvutwa mukozi kodi. Banga ndozana continue. Tuwe mukozi kodi Juliet Nalukengo. Kabuchi Joseph. Azanyira mu Santos Laguna ya Mexico. Tereza. Alonda tatereza. Bajita Atlas Feminine FC ni wani ngambi Atlas FC. Ekibuzo kisembayo. Omukyala gwe bayita Jime Gracia okuvaako mu Bufalansa. In fact omwami si mukyala. Bamita Jime Gracia. Yawangudde meters omutwalo mu basajja mu mpaka eza World Athletics Championship ezigenda mu maaso. Uganda twabaddemu n'abakiise babiri. At least mpaako omu. Daniel Chebet. Bakuwe. Daniel Chibet. Fata kitecho cha 13 then Oscar Cherimo eyakutte ekifo ekyabadde ekye-18. Kale no round esooka eyebibuuzo okuva kwano mu ggwanga lyaffe lya Uganda bwetyo bwetambudde akawungeza ak'olunaku olwayo tongera okutegeeza nti ongera okusindika obubaka bwo akusimu yaffe y'omukutu WhatsApp ya noti 752 988 955 na noti 752 988 955 osobola okubeera nga ate obubaka bwo buyitirako ddala bulungi nnyonyini ddala. Nyongera okujjukizaako ko abannaffe aba Valley Cave Restaurant duka Bunambiro ayitayo basobola okubeera nga ate bakuwa ekyokulya kubanga ekyenkya ekyeggulo ekyemisana naawe akola ku mikolo ayina omukolo njaga okutegeeza koko anti wamagwe abakolerako ddala bulungi osobola okubeera nga toyitayo ensonga zonna n'ozitambuliza ddala bulungi. Ogenda kubanga okuba ku ssimu noti 753 noti 753 675 35 noti 753 675 35 ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi. Tugenda kubanga tumbulamuuko abenge bwe tuba mukumulamuuko tugenda kudda n'eddakiika eziddako ez'enteekateeka eno tovaawo. Yes, so kyali ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Dakiika ewula 16 ziwere essaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero lunaku lwa Mande. Tukyali mu nteekateeka yaffe yannaatamu ekuwa era tugendagenda mu by'emizannyo okuvaako oba mu bibuuzo okuvaako emitala w'amayanja tulaba ate embeera butya bwegenda okubeera ng'etambula. Nyongera bajjukizaako nti enteekateeka eno kutuusibwako Camfarm Supply. So Camfarm Supply tuli mu kaseera ka kusiga bakutuusiza ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kosa n'eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo saabiko bikozesebwa mu kulima omuli ebbomba enkumbi n'ebirala byonna. Germination boosters weeziri ezikozesebwa mu kusiiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo zonna. Kale n'eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuvaako mu kampuni ez'enjawulo omuli ebiko omuli Yala Falcon, Green Pulse, Unifat n'endala. Kale no Camfarm Supply ojja kubasanga mu kibuga Masaka ku Wood Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja. Era ng'okumanya ebisingawo ogenda kubeera ng'okuba ku simu yaffe eya 070 9 30 9 25. Nyongera no bajjukizaako Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka erimu abaagala ebyaka by'ebikozesebwa by'emizannyo miliyoozi gya klabu zammwe zimuwagira ezimusinga okuwagira n'okugoberera mu Bulaya weegiri. Abagalira kole bowling bo batirako amanya n'ebigambo ku mijoozi egyo service eno weeri. Then abagala engato z'omupiira abagala fair play abagala empiira egisambibwa abagala emijoozi egya teams like muli tiimu ya mpiira mwagala mijoozi service zonna bweziri. Kale nuyite owis ku Muto Complex bw'obokkirira mu Nnyendo jangu opposite ne Tropical Bank. So oyingirira mulyango gwo munene ku main road, so kitegeeza tuli ku main floor. Kakati mulyango woyingirira ojja kulabawo omukyala ali mu umbrella ya red kati goyingira munda mu kizimbe ddala ojja kubeera ng'otusangayo tukuweereza ebyaka binekya we tuli okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 2 ez'ekiro. So ojja kuba ku 075 7 6 42
57 kosa 074 95 77 06 ye Roni Sports Center. Nalwamagwa engudo ziri fulani kyeyo zi yali kyanjawulo kiri awo temufayo zijja kukolebwako tofayo aba musiru ate omugumiikiriza era yakola ki yawangula so mugenda kupeera bagumiikiriza buli kimu kyonna kijja kubeera okay. Jjukiza abantu amannya then gyovudde kirabu zohagira tugenda ate munnange mu bibuuzo okupaako emitala w'amayanja keya Derrick Nviridde Lwamagwa coach FC Vipers ne Man United. Ekisooka Sebo Pep Guardiola yakafuna wins mmeka ku Manchester United eza Premier League? Musanvu. Wins musanvu. Okay. Sham. Sali Yusufu. Zili wini 5. Sham. Yondo Viani. Wins 10. Kamu. Yegure yabadde wini ya 10. Omusambidini Hujisen. Sebo. Alina emyaka emeka? 23. 24. 24. Byonna bifu. Coach Joseph. Alina emyaka 22. Sham. Yondo Viani. Myaka 20. Kamu. Ehe. Shabana nga bali mukwegirisiza mu bibuuzo byo na coach ye. Tubikiriza ebyo. Mpa amanya g'ekisawe kya Atalanta. Giuseppe Meazza Stadium. Giuseppe Meazza Stadium. Wasingire ddala mu kibuga ekikulu ekya Italy bafaafaganira eyo. Sham. Stadio de Bergamo. Ekiddako. Sebo. Njagala ombulira omusambi Yassine Bono. Kirabu jakwatiro kuba kirabu jazanyira omupiira. Al Hilal. Wanji? Al Hilal. Bakuwe. Naye olulala nja kumma. Bw'otaagatteko ka Saudi Arabia. Kubanga Al Hilal lunyingi ne Sudani gyeri. Okitegedde? Sebo. Njagala ompe clubs okupako mu ggwanga erya Bufaransa ezigenda okulabikira mu Champions League agenda okutandika olunaku olw'enkya. PSG, Olympique Marseille ne Olympique Lyon. Nossa. PSG, Olympique Marseille ne Monaco. Kamu. Njagala ombuulire omuzannyi wa tene yajjamu Andy Murray mu mpaka eza Wimbledon eza 2025. Kiganye. Toyanza nnyo toyanzeege. Tewali kanyego. Esebo. Yali Roger Federer. Nedda. Yesebo. Coach Joseph. Yali Carlos Alcaraz. Nedda. Ande muli yali tayalinga. Kitegeeza guno omwaka. Ate muna yali tayalinga abanoonya ki. Ekiddako. Sebo. Ewanjisebo. Yali tayalinga kyekikulu. Kitegeeza nti talina gwe yazanya naye munnange. Ekisembayo. Njagala ombulire Liverpool season gye yasemba okulabikira mu mpaka eza UEFA Europa League. Yali season ya 2-23.
223 kikyamu. Byondo Vianney 223 223 kamu. Munalwa amagwa Esebo. abantu abavayo bakuba penalty okukamala. Tugenze mu ntegeke. Yagala ansemu ye oba nedda oba kituufu oba kifu. Kitegedde mugarange. Esebo. Wayne Macrooney ye muzanyi yekka owa Manchester United yali yeteebeko mupiira gwe gumu n'akoleramu assist ate mupiira gwe gumu n'ateeba. Kituufu oba kifu? Kituufu. Bakuwe. Naye ng'oyagala okuleeta obuzibu mubuuzi lwaki kituufu. Ako kanya. Okadda mtu kaza okajje. Kama kachemwe. Kati bakubuuze. Boyita bakwongere butaanu. Ekyo tunakirawo mwaka mujja. Omukulu. Wangi Sebo. Akapiira ndaba kakututte ebirowoozo akakkomo. Nkalaba. Okalaba. Naye bwe kaba nga kakututte ebirowoozo olina ebibuuzo byo7. Era ebibuuzo ebyo njagala obitte. Ekibuuzo ekisooka. Mpa amanya g'omutendesi wa club ya Juventus. Maximilian Allegri. Kauchi Joseph. So bamwita Igor Tudor. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri. Yes. Ani mutendesi wa ttiimu ya El Nazir? Kinene. Kikuleni. Byondo Vianney Simeon Inzaghi George Jesus. Ekibuuzo ekyokusatu. Yes Sebo. Mpaayo klabu emu yokka okuvako mu ggwanga ya Ukraine egenda okuzanya empaka eza UEFA Champions League season eno. Dynamo Kiev. Teresa Mperiyo. Bakubone busatu. Obuso musanda. Oli bulungi? Ndi bulungi Sebo. Njagala ombuulire. Barcelona game gyasembera okuzannya mu mpaka eza La Liga yabadde mu kisaawe ki? Awule kisaawe kinene. Kisaawe kikulemye. Olabika ng'okimanyi naye munnange. Byondo Vianney Johan Cruyff Arena. Johan Cruyff Arena. Kauchi ogamba ki? Matovu biine enjawulo. Johan Cruyff Arena, Johan Cruyff Stadium. Ale tuwakyogedde. Sabina yatisiza. Sabina akoze ekyo? Yatisiza. Anyway. Kale bakuwe. Bakuwa akabonero. Yusuf. Wangi Sebo. Ekibuuzo ekiddako. Yes Sebo. Njagala ombulire seasons eza Premier League. Liverpool mwetandise ng'erina wins 4 mu games 4. Season ya 2019-2020. Ne 2024-2025. Kola by'emikono. Kauchi Joseph. Season ya 2018-2022 ne 2025-2026.
Biondo Viani 2018 2019 ne 2025 bakuwa kabonero Yusufu omutwe ng'ogusiimula gukuluma tugende mu maaso ssebo njagala ompe season Arsenal gye yasembayo okusamba ekikopo ekya UEFA Europa League banziriremu mukama wange sijja kuddamu okiwulire yali 2 17 2018 kale watu okiwulidde obadde oddamu ki nti ganye n'emyaka kuba kyotawulidde ogamba nti banziriremu ani Sabrina Olonzani Kabuchi Joseph Seba season ya 2022 2023 neanza nyo ekibuzo ekisembayo ese Australian Grand Slam njagala ombuulire ezannyibwa ku surface kikaaki surface ya kooti kikaaki y'omuddo Kabuchi Joseph ezanyibwa kukire yakukuba gwe emigo Biondo Viani kangezeeko grass oli yayogedde ki Biondo ofuse muvunuzi kulowa surface bannange ezannyibwa ku hard court Buyondo ofuse muvunuzi bannange kagamba gosazo tukolere ddala mu luzungu muganda we tugenda penalty kanya esebo njagala ulize bulungi omusanyi Lionel Messi tafunangako red card ku club level kituufu oba kifu kifu bakuwe mukulu londe basawo okay bozi gwe mistani tata so nze Mr. Kabuchi Joseph yes gyovudde bakuwulira naye ate obeera bitte kwe bali golo bozi golo kwata kubo ki golo owetera katonga awo mbani beate yani oyo ekisooka yes sir Ruben Amorim yes sir yakawangula emipiira emeka egya Premier League ku Manchester United pia 16 okay sham mpira 18 nedda mpira giri 12 nedda Amorim adibaze timu y'abane na dane mukati ne yewogoma yakawangula just games 8 mu mipira 3 mugumu kipya nnyo yasoose bwabasi yasoose tugere ku kyokubiri yes sir Dini Hussein yes sir yazanyira koko clubs 2 ezenjawulo mu ggwanga erya Italy zobompa amanya gaazo kiganye bwe batya bagolo nga tuleeta profile zaabwe Biondo Viani antyo sewo yali Juventus yokka zaali 2 Osibo yali Bologna ne Juventus nedda yali Roma ne Juventus ekiddako yes sir mpamanya gumutendesi wa Inter Milan so ye Christian Chivo busatu neanza nyo sir
manyi mala game ya Juventus saa ne twawuze mutendesi wa Juventus n'abalimu ndibudde mwabadde mugira baawo amogedde bamusene gutatu kibuze ekya mulemi ne bamulonda ekiddako yesewo njagala ombulire yali best player mu Saudi Pro League Yassoni ewedde sebo yali Cristiano Ronaldo Cristiano Sham tewali yali Karim Benzema yali best player mu ligi yo campaign ewedde wadde okugeza oyogere ogwomanyiyo munnange omanyi Ronaldo yekka why biziwalamu ko nange sikunenya njagala ombulire US Grand Slam evugibwa oba US Grand Slam ezanyibwa ku court surface ki sebo ezanyibwa ku surface ya clay teleza mukatono teleza ezanyibwa ku grass azini omuddo yesewo Sham tewali kanya yesebo surface ya kile ebumba kikyamu ezanyibwa ne ku hard court si byangu munnange ekiddako yesewo pozi wagira club ki ndi Arsenal njagala ombuulire omusambi wa Manchester United akyasembye okuba kutebera goals 30 n'okudda waggulu mu campaign emu mu bikopo byonna ne season mu yakolera ekintu ekyo sebo oyo yali Robin van Persie 2012-2013 nedda sebo yesebo Robin van Persie 2013-2014 nedda tewali mulala munalo amagwa kikingo owanikawe owandika bw'okuutiza Marcus Rashford 2-23-24 nedda yali Marcus Rashford 2-22-23 sawe yabatebera golo za 3 ne bamuvuma ne bazingiramu n'ennyindo ye abagizi ba Man United obutasimba baaba abatebera golo za 3 ebula kimu yesewo ng'ojjako kirabu ya Pafos yesewo mpa kirabus endala ezigenda okulabikira mu Champions League phase oba group stages omulundi gwazo ogusookera ddala mu campaign egenda okutandika olunaku olw'enkya saba kunzira mu katono sebo sifuddeeyo ng'ojjako kirabu ya Pafos yesewo njagala ombulire clubs endala ezigenda okulabikira mu Champions League mu group stages oba league phase omulundi gwazo ogusookera ddala mu Champions League atandika olunaku olw'enkya sebo kuliko timu ya Bodo Glimiti kuliko Bodo Glimiti ne Karubaga FC Karubaga nedda Bodo Glimiti ne Ararat Armenia Armenia ate yayiseewa sebo byagaana Buyondo Viani gweno mwenya bintu byatabuse doli mu kumwenya Kairat Almaty yesewo Bodo Glimiti Union St. Louis FK Karabag gwana gambe Kalabugo gigaddeko tewakuwa zibadde zina kubeera 3 Bodo Glimiti Kairati ne Union St. Louis sewe laba neiba watomera ng'omutereza walo yaweereza munnawo ansajjo why oli yazitumenya yayamakako munno okuddamu ebibuuzo tugeze mu kanya wendisewo steady and ready Ronaldo dali mu mumanyi
muulira ebbanga lyamala nga azannya omupiira ali musambi w'amaanyi nnyo naye tiyawangulayo ekikopo kya bulaya kyonna ku club level. Kituufu oba kifu? Sebe kituufu. Kifu. Penalty over the bar. Kale ndoli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo agamba Kibeeka wano ku Buddu Plaza. Beeka ebigambo olina bingi naye gwe byagaana okubyetu bintu byakulema tewajja ate nga gwe wali wakumpi wano just kwambuka sekundi busekonda naali ali mu nnaku ya maani y'omusajja wattu. Buyondo wampasebo oli bulungi? Ndi bulungi. Tolina tabu? Sirina. Maanyi ng'olina matono bikalubyemu. Eggwala tulireete kiba kisoboka. Yajja n'omuzungu kiba kisoboka bonna tubaleete? Baleeteko omuwala yekka. Njagala ompe amannya ga kapiteni wa ttiimu ya AC Milan. Kigaanyi. Kigaanyi. Kevin De Bruyne. Ali mu Coach Joseph. Ye Mike Magnan. Mike Magnan bakuwe. Ekibuzo ekyokubiri. Ivan Toney azannyira club ki? Al Nassr ya Saudi Arabia. Coach Joseph. Azannyira Al Ahly ya Saudi Arabia. Al Ahly ya Saudi Arabia. Ekibuzo ekyokusatu. Njagala ompe omuwendo gwa goals eza Premier League Mo Salah ze yakateeba. 168. 188. Jangu. Coach Joseph. Goals 108. Wamba bawoli usatu. Kai gwade usajja omulidde afudde ne ansa ye ajijje Kenya. Buyondo sebo njagala ompe teams eza Czech Republic ezigenda okulabikira mu Champions League phase omwaka guno oba season eno. Teri team ogenda kuki jeziri. Coach Joseph. Kuliko Slavia Praha. Ne Victoria Plzen. Eliemi yoka Slavia Prague. Atomuwa. Adomuwira ki. Buyondo. Wani sebo. Wekute ku maaso. Omukazi ali eyo Jackie Patula fa. Njagala ombuli Edini Ujisen. Mpa games mwafunide red cards ku timu ya Madrid. Madrid yade samba Real Sociedad ku weekend. Ne Madrid yade samba club ya Al Coach Joseph. Yajifuna jonga basamba Real Sociedad mu La Liga. Yajifuna neko nemu FIFA Club World Cup ngabazanya Al Hilal. Bali basamba Dortmund. Bali bazanya Dortmund mu FIFA Club World Cup. Ye red card yokulya ina bbiri. Ayinza okwetegereza nga munne kabatema. Mipira kumpi mitono nnyo nga 15 naye ayina mu red cards bbiri. Ye kise ekidire ekisembayo. Buyondo. Anji. Okyaliko? Wendi. Njagala ombulye seasons bbiri ezikyasembyeyo ku Liverpool okwangula ekikopo ekya League Cup. Aziremu pokati. Mpa seasons bbiri ezikyasembyeyo Liverpool mwangulidde ekikopo ekya League Cup.
season ya 2023-24 ne season ya 2021-22 bakuwe musajja wajja kupatula manyi ku Liverpool kwafiira ekisembayo tugende mu kanya. Yes sir. Njagala ompe ba finalists oba batuka ku finals eza Austrian Open mu singles 2025 mu bakyala Austrian Open Coco Gauff no Madison Keys ne Ariana Sabalenka bakuwe baba ulala jaddu nyumyanga lutabaalo Buyondo okuutiza answer singa badde paper sheet okuutiza olunaku lwaliro bannange tugende mukanya ko tekabamu kuutiza kabakatachi mu munnange wekiba kisoso okuba mu ngalo nganze wentero kikola njagala olize bulungi ompe answer butuufu waayo. Chelsea ye timu ine ekyafaayo ekyokutebwa mu goals entini ennyo mu kampeni emu yali gy'eggwanga erya Bungereza yatebwa mu goals 15 mu sizoni ya 2005-26 kituufu oba kifu? Kifu. Na Chelsea goals 15 ya considering zajja 2-25 si 2-5-26 sivitegedde omanyi mu ka briefing wali nabagambye nti ekibuuzo ekyo kiriko answer 2 answers eze 2 kituufu oba kifu tezitwana second emu you just give it time n'okitegera nibo mugamba nti banziriremu yomba nkimanyi Chelsea yatebwa mu goal ento ne season ojulidde gye boogedde simanyi kyantuuseeko so tokiwadde budde olidde bulizi goals n'otakiwabudde kale okyali ku Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera ng'ate mugyekuumiddeko mwebale kubeera ng'ate muwuliriza Sabrina nga bwagatta mbazira Dennis Herrera ogambye nti no kwoli wali ebukulula webale kubeera ng'ate gy'oli omukulu gwe bayita Wasajja Hassan ekyengera n'ogamba nti kwoli otumbudde leero oli ku Kawuki Joseph webale kubeera ng'ate owuliriza bwebale kuweereza nze Luchamuzi Ibrahim Kwendi ntumbudde then omukulu Banikwano mwebale kuweereza nze Fiona Fifi Munnamasaka wa United team no stress kwendi mpuliza mpagira omwana oyo wa United munange amusabira buwanguzi then omukulu gwe bayita Salio Ronald ndi mpugwe ndi ku Kawuki Joseph naye kitimu kyawagira kyo si kyagala back basa Frank Josh live in Chibonzi betere mchotera mbagaliza buwanguzi bonna bonera tebasobola kuwangula then omukulu gwe bayita Segujja Bashir Adasilva Government olisemba bule na Pius Bukasa n'ogamba nti omani ogwoliko webale kwiranga atejoli webale kwiranga atoliriza omukulu gwe bayita Kevin Eiling wano ku Lutaya Smile Shop ku Budu Plaza nze mpagira Biondo Vianney ndowooza webale kwiranga atejoli webale kwiranga atoliriza amuhumuza Robert Odoi elw'ekishugi kyazanga mpagira Biondo Vianney anoyo munnakateete webale kwiranga atejoli webale kwiranga atoliriza nze Saza Wilta ebuyege mbagala nnyo webale kwiranga atejoli omukulu gwe bayita Kasozi Aloysius mu Kibinge Sylvia agamba atya wali wano talina tabbu atiba butibi talina tabbu munnange bwe mwagalanga mukuweereza ku mobile money Tamkede, thanks for the show. I'm Abdul Aziz Kasuja, live at Katamba Technical Institute, Kalungu. Just prayers to Liverpool fans. Na wewe kwiranga atejoli omukulu gwe bayita Ibra Sempungu straight away from Mbirizi Kifamba. Na wewe kwiranga atejoli, wewe kwiranga ate owuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Omukulu gwe bayita Bakize Ebushenyi Bale Rakai wali ogambye nti kwamani okufiira then gwe buga Frank Hazard akwendi mpagiro
oyo wa club ya Chelsea, Asad Musoke Ekayabwe empagiro oyo wa Arsenal, then omukulu gwe bayita Mugumya Hazard Michael Nankondole bitakuli nogamba ntino kuoli Teacher Fina ku Kosovo ompagiro wa Arsenal, then Alexa okuva Ekabali Sanje nogamba nti ogira wa club ya Arsenal, Anko Kawuchi Joseph Kwesiva Sylvester Pro nogamba nti kuoli obulipiranga atoliriza tamukiriro okubereza ambassador w'abanyankole ekyakasenge je Musembabule mpagira wa Maniyu webulipiranga atejoli Najib Ebuwenda nze mpagira muko ne mushemeza Katonda abakumire ne mukunga yabita da mukalinze season ejja. Simple Henry Masaka Social Center nze ndi kumunako kimunange Kwesiva no matter what. Then omukulu gwe bayita tusimeda empereza mwenze Calvin Kenny okuva Enkoni anayenze ku Kayondo Viane Kwesiva webwe kwiranga atejoli. Omukulu gwe bayita Nico Dramimes a student at St Peter's Secondary School Kisojo. Senior 4 I support Joseph webwe kwiranga atejoli. Derek Manu ekimyoka lwamagwa chimpagire wa Maniyu na ibwe kwiranga atejoli. Omukulu gwe bayita Joel Musaigwa Arsenal esirinya mu kibinge nogamba nti kwa Arsenal kwotava. Thanks for the show. Ono Ibrake Omuwat Senior 4 from Spec webwe kwiranga atejoli webwe kwiranga atoliriza namwe bananga bekomide ku omuntu obijo abawerizo obubaka mwebale nnyo mwebalire dda. Tugenze wa Sylvia Sabrina ate atubulire bivudde mu kulonda. Neyanzanyo neyanzege okusoka damboza kogoina yekumide kumpeoza chenda manaka omuze munana ne chenda mutana akamuze tano ya Radio Buddu Radio Monto wa bulijo tuli munanta megoye byemizanyo 225 atutoli kumutendera ogwa second round onako olwalero mu studios tubadde mune mwana mulezi kubaita ya Derrick omwagizi w'essaza eya coach club ya Vipers ne club ya Manchester United tubadde mune mwana mulezi kubaita Buyondo Viane omwagizi wa El Cambio Liverpool n'essaza erya Buddu Sali Yusuf omwagizi wa club ya Liverpool ne club ya Sports Club of Villa ko samwana mulezi kubaita Kauchi Joseph omwagizi wa club ya Arsenal Vipers n'essaza erya Maokota. Lero intandise ne mwana mulezi kubaita ya Derrick omwagizi wa saza erya coach club ya Vipers ne club ya Manchester United okuvira kwali mu ggwanga erya Bungereza. Wetwade mu bibuzo okuvira kwano mu ggwanga erya Uganda byonna byaganye bambi ko side ye ane yalonzeyo ko ekibuzo kyabadde kimu era twagenze okubera nga tuva mu local sports nga ayina yakabonero kwe kabadde kamu wetugenze mu bibuzo okuvira kwa bwerwe ggwanga azemu ekibuzo kibadde kimu nafuna obubonero busatu ebyokulonda yabyesonyidde ddala era wetugenze mu kibuzo ekya penalty akiyise bulungi ankuto obonero busatu nengataka akabonero akamu nengataka obonero busatu ewamu omugatta afunye points 7. Anenze zako omukulu gwe bayita Sali Yusuf omwagizi wa club ya Liverpool club ya Sports Club of Villa agema team gawagira ebibuzo okuvira ko wano mu ggwanga erya Uganda yazemu ebibuzo byabadde 2 nafuna obonero bwabadde 6 nalonda yuko n'ebibuzo bibadde 3 ewamu omugate mu local sports nafuna points zibadde 9 wetugenze mu international sports azemu ekibuzo kibadde kimu nafuna obonero 3 then nalonda yuko n'ekibuzo kibadde kimu ewamu omugate mu international sports nafuna points zibadde 4 ekibuzo ekya penalty yakiyise bulungi nkuto obonero obusatu nengatako 9 nengatako n'obuna ewamu omugate afunye points 16. Anenze zako mwana mulenzi gubayita Kauchi Joseph omuwagizi wa club ya Arsenal Vipers n'essaza erya Maokota ebibuzo okuvira kono mu ggwanga erya Uganda yazemu ebibuzo byabadde 3 nafuna points 9 ndalonda yuko n'ebibuzo byabadde 3 ewamu omugati mu local sports nafuna points zibadde 12 then wetugenze mu bibuzo okuvira ko wabweru eggwanga azemu ekibuzo kibadde kimu nafuna obonero 3 nalonda yuko n'ebibuzo bibadde 4 ewamu omugati nafuna points 7 okuva ku international sports then ekibuzo kya penalty kyaganye ko side ye ankuto obonere 12 nengatako 7 ewamu omugata afunye points 19.
Mwana mulenzi Buyondo Vianney omuwagizi wa club ya Liverpool esaze erya Buddu ne Elikambi Academy ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero busatu n'alondayoko n'ebibuuzo bisatu ewamu omugatte mu local sports n'afuna points 6 we tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde bisatu n'afuna points 9 n'alondayoko n'ebibuuzo bibadde 5 ewamu omugatte n'afuna points 14 ng'azijja mu international sports ekibuuzo kya penalty kusaidia naye kyaganye kuta obonero 6 n'engattako 14 ewamu omugatte afunye points 2. Abavuddemu olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Keya Derrick omuwagizi wa coach Vipers ne club ya Manchester United yakutte ekifo ekyokuna ne points 7 ko Sasali Yusuf omuwagizi wa club ya Liverpool ne club ya Sports Club Villa afunye points 16 yakutte ekifo ekyokusatu ate nga abayiseewo ogenda kumutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe bayita Coach Joseph omuwagizi wa club ya Arsenal Vipers ne Saza Elia Mawokota yakutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero ne points 19 ko Buyondo Vianney omuwagizi wa club ya Liverpool Buddu ne Elikambi akulembedde ne points 2 olunaku olwaleero. Kale okyali ku radio Buddu omuntu abijjo abavudde mbe bali. Yusuf wanjise olunaku tulubadde lulondowooze. Siyinza gamba nti lubadde lwange. Omukisa gwe gutabadde gugwo. Naye nga omuzannyo gwe guti bwe gubeera. Kituufu. Ate n'ekyokubiri gwe gubadde omulundi ogusooka. Era mbeebaza okukola enteekateeka eno mwebale nnyo tuwa omukisa nentumirako eri mukyala wange gwendese waka n'abaana yabakuume bulungi wessiri nentumirako ne taata wange omwami muzeeyi Juma bahikaho ali ku kyalo Nakateete nentumirako abantu b'omu kibuloka bonna mu kibanda we tulabira omupiira nentumirako n'abantu b'okukayinja awo Nakateete n'abantu b'omunda bannanywa batumirako nnyo mpozi tamukedde waliwo akantu kewayogera ku Lwokutaano mwami oyo wayogera ku supu oyo Nkulu Ntale yaliko mukama wange mu 27 nenange leero mpiseewo kuba mbadde ndudde okuyitawo leero mpiseewo ndabye waakyuka kumpimbule yali mukama wange simanyi gye yadda okakasa Ssaabasajja Kabaka wange awangaale Ntale sooka omunonya yatuwanga bakayita kati Molokoni obumonko omukulu wanjisebo oli bulungi nnyo biganye ate biganye waddewo improvement last time yali first round kati second round okay awo nkitegeera abana wajja omwaka ogujja tuyinza okubuukawo bwose ngenda ddala final naye nga bonna abawagizi bange mbeebaza era mbatumirako nnyo bebale kumpagira era nti another time kijja kusingako awo next time better yes bazadde bange mbatumirako nnyo bali Kyabigondo Lwamagwa bombi abato bange Duncan Believe n'abalala kwe bali bawuliriza ino mikwano gyange betwasomanga nabo Maxoni Masco n'abalala bonna kwe bali na bonna aba United batumiddeko nnyo era beeka wansi wano simanyi wono omuyite nca kale tweyanzeege bannafe abava Cave Restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala gweyagala ekyenkya agala breakfast ayagala supper ate ng'era n'emikolo bagikolera ddala bulungi ku noti 753 6535 kosa bannafe aba Green Crop Fertilizer ekijimusa ekyo kyogenda okubeera nga tooteeka mu nnimiro wamma naawe osiime kigumya emirandira kikuuma obutonde kigoba olunyo mu ttaka ofuna amakungula amalungi ate nga kiyongera ekiriisa mu ttaka akiyamba ekimera okukula amangu ate nga kirimu ebikakkuna 6 ebiyamba naddala ekimera ky'okkula obulungi ennyo so gwe wakasooli emboga ebijanjaalo ojja kubeera nga tokifunira ddala butereevu ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidaadi saana ku noti 7 noti 6 52 891 noti 7 noti 6 891 ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi nawali ku Kamu Farm Supply era osobola okubeera nga tokifuna ate ne Masaka wonna
kusana ekyo ne Uganda yonna osobola okwiranga tochifuna olunaku olwokutaano ye Katerega Godfrey owessaza erya Buddu Amaniyo ne Masaka Sunshine Mutebi Michael Emanzi wa Arsenal ne Masaka Sunshine Bango Ibrahim wa Newcastle ne Brian Kosalu kwa Shafik wa Manchester City ne club ya KCCA mwabagenda okwiranga temukomekereza round eyokubiri then wiche yejja tujja kwiranga ate tugenda mu semi finals ezempaka zino tugamba finals zigenda kwira wali ekyazanga ngenaku z'omwezi 27 inshallah bwabanga Mungu akkiriza mu nteekateeka zonna nga bwe zigenda maaso n'okubiranga ate azitambula tugenda kubanga tumulamuuko then today ne dakiika eziddako ez'enteekateeka eno tova ku Radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo.